Kale mbaniriza nnyo wano ku Celeb Jazz amanya n'eddoboozi yenze King Smith nga bulijjo okubanga kutuusaako insights ez'enjawulo naddala amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Leero nnaku z'omwezi 26 era nga mwezi gwa Oktoba oba gwa 10 mwaka 2022. Lwali lunaku bwe luti eggwanga lya Uganda lyagwirwako amawulire agatali masanyufu nnyo oba agaali ag'ennaku. Amawulire gano gaali gakubika omugenzi Pastor Yiga. Leero nga yali atuvudde ku maaso. Olunaku lwaliro tuvuddeyo kulaba celebrating obulamu bwe era ngenda kuba njogerako n'abantu ab'enjawulo. Omukolo gubadde ku chaachi y'e Kawaala mu maka ge era nga n'omugenzi we baamugalamiza. Ndiko n'omukyala amanyiddwa nga Aisha, the famous Aisha Kalondozi, ng'agenda kubatubulirako lwaki baavuddeyo omulundi guno nga bo aba ABS family, nga bo aba church, nga bo abaana abaali mu maka gano oba mu church eno oba abaali under omukulu Pastor Yiga abizaayo. Lwaki kuno baavuddeyo ne bakikola nga kyanjawulo nga si miranga wabula ku celebratinga music abadde mungi n'essanyu libadde mungi. Aisha, nkwaniriza. Thank you, Sir Smith. Omanyi wasose kuntama. Ebibadde off camera tobireeta mu kamera bireke bigende ebibadde byeri. Ogamba otya? Jeje olyoja. Ndi bulungi. Nkugambye gw'osinze okunca oba nakola ki? Nkyai naye gye ndi. Obadde omanyi nafa. Na leero kyogere mu kamera kyennakola okikuncayi. Kyantwala out. Economy. Mwekwaza economy abazinanga bantwala. Oh, why? Nange ban connecting ko nange bampe kweza. Nvaako nze nzirina. How are you? I'm okay. How are you? Looking good. Oh, really? Thank you. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Oli bulungi. Nnyo. Family egambe eti. Nungi mwana ati Mukama atukuuma. Emirimu tutambuza alhamdulillah mpola mpola bijja kutereera. Gy'obulidde? Ewange. Ewaka. Obufumbo omukakala byaddi. Wasetolinga. But I've always been a settled woman. Ati twitwakulanga ng'okola like ng'abantu balowooza you don't have someone home, you don't have kids. Nga byonna mbikakkalabya. Byonna bikwasaganya. I handle family, I handle business. Mweri nalina Shiba ne mugamba as age caught up with you, naye ngenda kikubuuza. As age caught up with you nti tokyalabika olina kuba waka. No, I was staying home is a choice, and whatever I do, it's a choice. Waliwo emyaka gy'otuukamu ng'olina okukyusa ku bulamu Smith. Kati bye nakola 5 years back nabikola byaggwa. I'm a grown up woman, I have kids. Kati nina okukolera obukadde bwange n'okufa kwange. Onzijukiza ebyo yagamba munne kololera akalambo. Yes, seriously. Abantu baleme gamba kale tunoonya na bunoonya wakumuteeka bode wagiteeka. Okitegeera nkolerera bukadde bwange nneme kubonaabona nnyo. Kadde osanga omuntu nga mukulu mu kibuga n'obuuza kati ono kuba kitali mu kyalo, kuba kitali waka. One time nalinnyako taxi nensanga omusajja nga mukulu natuulira omusajja mpaka gye natuuka nga mulowoozaako nga mukulu asaanidde kuba waka nga awumudde nga banaye bamuwa buwi. Okitegeera so tulina okukolerera siffe Katonda, of course Katonda yamanye ebisingawo, but tulina okukolerera obukadde bwaffe. Alhamdulillah. Kati olunaku lwaliro nnaku z'omwezi 26 myaka 3 emabega, ebiri emabega twali mu miranga. Olunaku lwaliro si miranga. Environment nga bwenjabye n'egyensanze wano kuba obudde bwakedde kusanyuka, kustendereza Mukama na kumwebaza olw'obulamu obulungi omugenzi yali taata waffe ffenna abaliko wansi w'emikono gye bayitako mikono gye Pastor Yiga abizaayo. Leero twali tucelebrating obulamu bwe. Idea n'eyokuba muno abantu kuno tebakaabye, temwabagambye kukaaba, temwabagambye kwaziirana, mwasazeewo mu celebrating yazze etya era yabadde weta. We didn't celebrate kufa kwe. No. We've been celebrating his life. What he has done in our lives, the impact he made on our lives, na kumujjukira byakoledde obulamu bwaffe. Okitegeera. So obutakaaba Katonda bwakuteekako ekintu okkiriza obulamu ne butambula. Wabula n'omanya how to handle life, how to move on with life. Okitegeera. So tetukaabye tuyinza okuba tugetinze emotional because we remembered what we used to go through with him, but life moves on. Okay, wabula tulina okusigazaawo ebyo ebiraga nti akyali mu bulamu bwaffe. Okitegeera. Karondeka mukyaseebu mukyala see
mukyala muzungu. kuzingamu ekizigo eyo tuveeyo. So how have been the 2 years nga omugenzi taliiwo mu bulamu bwo as a child, as omukozi we? Ekyamazima, we've made achievements tubaddewo, but at one point wabaddewo hardships ezibeerawo nga zikuleetera okujjukira oyo omukulu. Nobeerawo n'ogamba I just wish muzeeyi was here, singa kino akikwata bw'ati, okitegeera. Naye ekyo saagala nkyesigameko nnyo kubanga nkyalina omukisa Katonda kyampadde obulamu, akyawadde mikwano gyange obulamu be nakolanga nabo, akyawadde famire zaffe obulamu. Okay? Bangi ate bali bubi okutusinga. Bangi maybe ojja kusanga tebalina bye bakola, tebalina mirimu, so many things, okitegeera. So tukyebalize Mukama ekyo. Sagala ntunulire nnyo the negative side of it, his absence. Sagala ntunulire that negative impact gyetaddewo mu bulamu bwaffe. Lwensonga tukyalina omukisa, Mukama akyatwadde omukisa. Masega, was this impactful muno after even 2 years abantu bannamungi omuntu operating obulamu bwe? He was so powerful. He was so powerful. I know abantu bayinza okuba tebadde bangi, but so many people would love to be here. Ate kiyinza okuba nga awareness tekoleddwa bulungi eri management wano, naye ng'ate bangi bandyagadde okubeerawo. He was a powerful man, trust me, so powerful. If there was only that one thing or 2 things or 3 things bandyagadde okukyusa, byora muno they haven't been going right since omugenzi yatuva ku maaso, what would be those things? Sisabyogera ku mpewo. Naye nga weebiri. Yeah. Bisuka mu kimu bibiri. TV kubanga wali musaale. Sijabyogera ku mpewo. Kwa kyaki tosobola kubuulira njiri? Sijabyogera ku mpewo. Naye nga weebiri. Yes. So kale oba amagezi ki abo abasobola maybe obikyusa? Baagale ebintu ebyo. Babyagale. When you have love, omanyi omukwano guno, omukwano kintu kikulu nnyo. Omuntu atalina mukwano aba mubi. Nga talina love in your heart. So baagale ebintu bye. Babyagale, musumba yagala nnyo ebintu bye. Mu kubyagala n'ateekamu amaanyi mangi nnyo okulaba nga bibeerawo, okitegeera. So I believe it's the same thing they must do or we must do, is to love what he left. Konse eno tubyagale, tubicherishinge, naye tumwagale. Bwe tunaamwagala bijja kutamba. Singa tumwagala, singa tetuli wano. But because we love him, we used to love him and we still love him, that is why we are here. Kati baagale ebintu ebyo nga ye bwe yabyagala. Ensi ekyuse nnyo, to be particular Uganda ekyuse nnyo. Koza singa tugaye Pastor Yiga abadde akyaliwo nga is still alive in human form. Olowooza ki ekyandibaddewo essaawa zino ku church wano? Kyandibadde saagala okwefuula nnyo Katonda, naye just to predict bingi byali agala okyusa. I believe bingi byandibadde tebiringa bwe biri kati. Bingi, you keep on saying bingi lots. Basagala kwogera. No. Okumakuma mu baana be abatali baana banzaalwa ye, biological children like us abaliko abakozi be abayitako mikono gye, kuli kutya as for now because abasinga omuntu wava yali abagatta, people go different ways. These guys bambi babadde otwekumyekumye. If okujja wano tukoze collective effort, etugamba era tulina WhatsApp group gye twateekawo for this event, abaali bakolerawo, and trust me, those guys have responded. Bazze mu bungi, bataddewo kye bateekawo, Smith obadde mu group, abaana basonze ssente, bakoze ekyo basobola okukola, okitegeera. So twekumyekumye, I'm telling you, twekumyekumye. Was this spirit drawn from musumba nga ye oba just wadot mu? Yali atukumaakuma from mabega ng'abakuŋŋaanya nga tubanga bali waka, okitegeera. Kyovulaba era tweyita ba Luganda. You get, we were more than employees, just employees. So waliwo awo ekitukuŋŋaanyiza, of course ye yabadde omusaale mu kukuŋŋaana kwaffe. How was the feeling okuva watuuse wano after 2 years nga tojja wano? By then mbadde ndudde okujja wano okuva we navawo ndowooza mu March. Badde siddanga I know, wano. that's why I'm asking how was the feeling, getting back like I felt like I'm home. I felt home. Era nzize, and these guys welcomed us. They welcomed
you know, me ne batulaga essanyu yes mukwano ne batulaga essanyu bambi batwaniriza yes. So did it draw back any memories? Of course, tuambuse wagule. You think about so many things what you guys used to go through. You look at your office. You look at so many things. Ebiganye n'owulira ng'ofa mu mutima naye nga tolina kyakukola. And keep a smile going. You know. Naye this place band was wow. Let's take a minute okujjukiramuko Musumba. Any memorable iconic moment? As for this year, Jogamba, you know, Natuso, and it hit me really hard, and I smiled and I cried. I remember mzee enjala yali emuluma manyi yalyanga nnyo naffe ng'ali ebikomando ngaffe ng'ali enkoko y'okkubo ngaffe okitegeera. So one time yagenda n'atumya chicken tonight kati nga no ate incident endala yatumya chicken tonight neerwawo nali ndya emmere yange emmere yaffe eno ya 15 ya bulijjo nanga mpandye. Okay, then eno yali enjala yali emuluma n'atumya enkoko ne bamuleetera enkoko twali waggulu awo ku reception nga tudde na wansi you know nga sogaze njaga tuwansi nga tudde wansi carpet najja nalinda enkoko nendabira ddala ng'enjala emuluma nga mzee yomanyi yali alinda sowaani nga mzee yomanyi leka njuze akaveera nenjuza akaveera ne tulya enkoko Nemusabula. awo kaveera okitegeera so that guy was so free, he was so adorable, so welcoming. Bambi yali ayagala abantu yatwagala nzikolerangako boosi ng'oyo. Catching up with different people wamaze ebbanga nga tobalaba maybe ng'olaba ku social media na kubawuliza which that one person gozzemu okulaba n'owulira ng'enseko zikuta and you felt happy n'ogamba gundi naye akyaliyo nze abadde Farida. Talk about Farida. Atoyogera wange nze abadde Farida menga Farida guy Bambi ranks Yes, ranks Kalyango yali behind Kalondozi era namogeranga ko. He's been here and I've been so surprised. Ranks abaddewo Bambi obaddewo Robert abantu bangi babaddewo Bambi bino ne Robert yali team Kalondozi men behind it. So babaddewo Bambi. Though abamu tutera okukolagana ku WhatsApp hi manager oli otya muli kuki ebintu bwe bityo abamu twebuuzangako but yeah those guys were around. Kale nga twagala omaliriza pastor yali omu ku abo abantu abaleeta change mu ggwanga lino era n'ebintu byakola byali so iconic ebiteesobola kwerabirwa. Singa obadde wakujjukizayo bantu kintu kimu banogamba muno muyige ku kino ku pastor Yiga kiki wandigambye eggwanga Uganda ne bafaani bo abaali abakalondoozi. By the way, before even that the death of pastor Yiga yakuleetera okuviira ddala ku TV? No nakolera ddala ebbanga ng'afudde. Yes nakola tokwanya ebyanzija ku TV bya management nali siyasobola kukolera ng'okuze uli lero kyasobola kukozesa. No that esaawa zonna nina gye ndi bankozesa of course nina ebyange byenkola naye at one point bankozesa but embeera yaliwo ng'ate njagala wano nali waka nga sagala kuteekawo mbeera mbi tuvumagane tuyombagane. So I decided ogamba nti nveewo mu bulungi. That is why nkyasobola okujja. That is why nkyayogera ne Pastor Jengo. Bagamba ova toyombye otera okudda. So kye nali njagala nalabira wala ne ngamba kusinziira ku kiri essaawa zino tugenda eri kanveewo. So eggwanga Uganda kyewandyagadde bayigire ku mugenzi? Yali ayagala abantu and he lived his life. Musumba yayagala. Teyali kitanya anywa omwenge tanya kitamiza naye yeyagala mu mbeera ze yayagala obulamu bwe okitegeera ate ng'ayagala abantu. So nsiikinga nnyo ku mukwano twagale abantu naye tubeere mindful of the kinds of friends we get into our lives, the people near us, around us. Tubeere so mindful nabo. Kale ebigambo bye bisembayo eri abafa baali bafaani bo kyamwe bakyali bafaani baleete abaana bafune basari
baleete abaana bafune basary ate tulina kati package eriwo eyabo abali Saudi kata biki ebyo abali mu biyumba nga tolina woleka mwana womuleka tebamulabirira bulungi ate ngawayo ssente. We have a nursery school tosobola okubeera n'omwana wo ne mu holiday mpaka gwe weeyagalira okumukima mpaka wooliddira oba yagala agende mu holiday alabe ku bajjajjaabe agende bw'oba toyagala abeereyo ku ssomero tumulabirire. So ekitegeeza nti basary zaffe kati zitandika okuva ku nursery paka senior 6. Naffe aba campus mutufunire twagala kuddayo kusoma naye nayina kubayizo ka basary za campus naye abantu bakyagala kusoma ku campus nazirina nayina full basaries half basaries nga gye ziri. Yes naye kati zagwawo nsangibwa kati office yaffe eri Kibiri Busaabala. Yes Kibiri Busaabala awo kumpi nnyo 0785 17 25 66 ne ku WhatsApp yeeyo 0785 17 25 66. Kale bwatyo wadde mwana muwala Aisha twogeddeko nayo nako lwairo namwe nina abali eyo nga gy'osabidde gy'osinziriza gy'owebaliza Mukama olw'obulamu bwa Pastor Yiga twagala okwebaza nawe nina adde takijjukidde tukikuzukiza ffennyini wano ku Celeb Jazz. Amanya nze King Smith nkola ne Emma Kala ku kamera yabeerako kwanga akwata ebifaananyi ebirungi nga bino abakuume atakuumira mpeera mwongere subscribing. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa